by'obufuzi bino mu nteekateeka y'ebyobufuzi ebibiina by'obufuzi bitwalibwanga bw'olaba nasale bed kati amwe abalime emmwanyi nasale bed mugimanyi yemeserezo ye wava emmwanyi ze baleeta mu nnimiro mu nasale bed ndowooza abalunzi b'enkoko yebeera buluuda buluuda ejjalulizo kati mu by'obukulembeze ebibiina by'obufuzi fundamentally bikola omulimu ogwo ogw'okukola nga nasale bed gye basimbuliza abakulembeze abanaakulembera enkya bakulembeze boolaba ku mitendera gyonna baveeyo naye twagala kulaba olwaleero ebibiina byaffe ebyobufuzi bino bye tulina kati nga bwe bitambula teekateeka nga bw'oziraba bwe zitambula bikyasobola okukola obuvunaanyizibwa obwo bikyasobola okukozesebwa okuvaamu abakulembeze abanaakulembera eggwanga lino enkya awo twagala okutandikira tusimbule weebaleseba omuteesiteesi w'ekibiina kyaffe kino n'omutwe gw'otuteredde mu ddiiro mpozi era twagala okuddamu okutegeeza abatuuliza n'okubajjukiza nti ebibiina by'obufuzi mu nteekateeka y'ebyobufuzi biteekebwawo abantu abamaze okuba n'ebirowoozo ebifaanagana n'ebiruubiro ebifaanagana nga baagala bajje wamu ebirowoozo ebyo babiguze abatuuze babakwasa obuyinza basobole okuteeka ebirowoozo ebyo mu nkola kati mu ngeri eyo ebibiina by'obufuzi era nga bw'oyogedde nti gye tusimbuliza oba gye tutunuulira be tulowooza abayinza okuba abanaaba abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo ne tubawa ensi kati wano ebibiina bwe mulamu omukulu naye kati bw'otunuulira ebibiina by'obufuzi ebiri mu Uganda first of all wano mu Uganda tewaliwo bibiina bya bufuzi wano mu Uganda nakyogeradde emyaka mingi era bannange mu nkooti ng'edajjalo ne baga nti mwenale mulimu tendesi mmeka nti mulimu enneeyisa mmeka 3 ababadde abalala ekyadde koloniza mwabirabye kubanga ffe nga bannabbi b'ebyobufuzi tubabuulira ebijja ebyobufuzi kwegamba nze ngenze ne neetegereza the foundation oba enteekateeka oba entandikwa y'okufuna obuyinza bw'ebyobufuzi obuyinza bw'ebyobufuzi amakulu agabulimu kubufuna bukuyamba okuteekamu okola byokola ki naye kati enjawulo wejjira nti baba bamaze okufuna obuyinza ebyawula enkola bya mirundi ebiri oyinza okuba ng'ofunye obuyinza oyagala bweyambisa bukuyambe gwegagwe oba nefamire ng'omuntu naye waliwo ayinza okufuna obuyinza ne bumuyamba okukyusa society okukyusa obulamu bw'abantu kati enjawulo ekola ki naye mu principle obuyinza bw'ebyobufuzi kyekimu kati kyovudde olaba nti bw'ogenda enkozesa yaabwo yeyawukana naye nga omulamwa ekinyusi kyeki is to get power so that it helps you to actualize your political ideals kati olw'okuba nti kyekyo kati kiba kitegeeza nti amakubo n'ebiruubirwa ne tendencies ziyinza okuba nga zeefaanaganya kubanga era ekireeta abantu mu njawukana ziba karakita z'abantu kati ekyo kimu kati ebyobufuzi ebinayamba ebibiina okujjamu nga ebigendo byabwe bagenda kukola bigenda kuyamba nsi okirabira ku ki okirabira ku bantu abeesigama ku buwulize obw'abantu ababa mmemba b'ekibiina okusinga endowooza obuwulize obwaba bwagira ekibiina ekyo kwebyo ebirowoozo bye balina n'enteekateeka zaabwe okiwulira ne babeera n'okwewaayo kwebyo ebirowoozo bye beewa ne bye bateeka mu nteekateeka zaabwe kati awo abatunuulizi b'ebyobufuzi bwe basobola okwawulira okutegeera nti ani anaazannya ludda wani kubanga tuli mu kuteekateeka banaaba bakulembeze ku mitendera gyaki kati toyina ngeri gy'oyinza kutegeera mukulembeze okujjako ng'otegedde ebyafaayo bye tendensi ze enneeyisa ze nebiringa ngeri okitegedde naye kati enkola y'ebyobufuzi bwetuuka nga eri gye tuyita political dependence nti ebyobufuzi ebyesigama ku bantu kiba kitegeeza ebyo oba omaze okubitta kubanga byebyo byebireeta okufuna abantu abalina omulamwa abalumirirwa ensi yaabwe tolina ngeri gy'oyinza kutegeera muntu ng'oga nti tukuwa obuvunaanyizibwa nga tubesinga on your usefulness nga byewakoze buli tukola ki tubirowoozaako kati the moment kubanga lwaki baga omuntu azze ate ono avaawa mwana waani abadde mu kibiina ki yayita mu mutendera ki ayise luddawa okitegedde nti bw'otunuulira ebyo byebikuyamba ekibiina okuwa okujja mu meeserezo yaakyo okuleeta eriki eri abantu nti omukululo gwo mu byobukulembeze
gwe gutuwa ekifaananyi ogenda kuba mukulembeze era kyekiyamba abali mu kibiina okusobola okwawula bammemba n'okulaba okulondobamu abo ab'ensonga nti ono ali kumutendera webale nnyo era ono bwe tunamukwasa obuvunaanyizibwa embeera ze n'etendesi ene n'esiza zijja kutuyamba okumweyambisa okukyusa society nga bwe twagala okukyusa obulamu bw'abantu kati okitegedde ekyo kati enkola y'ebibiina bwe banga tetunuulira ekyo ng'etunuulira kiriwo kiki kyonaakola enkya tosobola ebibiina teva mu bakulembeze tebizaala bakulembeze wabula bizaala abantu abayamba abalina obuyinza okutwala mu maaso ebigendwa byabwe kati n'olwekyo mu bufunze wano mu Uganda situlina bibiina bya bufuzi wabula wano mu Uganda tulinawo basitongo maani abeetolererwako abantu balinga gravity center of gravity oba abantu abeetolererwako abantu abeetolererwako naye nga mu kwetoolera okwo kugenda kuyamba abo abamwetolererako nga bayamba ono gwe beetolererako okutwala ebigendwa bye mu maaso era bano baba tebamanyi bikola ki bigenda mu maaso kati n'olwekyo nti kyetuyina kati enkola eyo era eyamba omuntu eyiza okutuukiriza ebigendwa ebikweke naye ebigendwa ebikweke mu biseera ebisinga tibeera birungi eri nsi kubanga ebigendwa ebituufu abantu bonna balina okubiseera okitegedde nti ebigendwa ebituufu balina okubimanya kubanga bamanyi how are they going to execute those policies okitegedde but kyogera nti baga nti n'entambula baba bagigobeba nti katambudde bw'ati agenderera kutuuka ku kituufu kati the moment omuntu kasita abanga tasobola kutegeera gy'agenda abanga ali stuck kati n'olwekyo ebibiina bino bye tulina wano kyovudde olaba nti abantu kasita bagenda okuleeta okuba n'obuwulize gye bakuŋŋaanidde bo bennyini kubanga bajukiza ebibiina si bbanga bantu bwe bagenda okuba n'obuwulize kubanga obuwulize kitegeeza ki buwulize butegeeza n'obwesigwa n'okwewaayo okuweereza okuweereza akabondo ak'abantu abatono abeetolodde abaze mu kibiina ekyo okwetoloola okwo ne bajja ne bakutunda eri abantu bonna ne baga nti ekibiina ABC kiyinza okuvaamu abantu ab'omulamwa okusinga bano onfunye bulungi kati n'olwekyo kiba kitegeeza nti ekibiina ky'ebyobufuzi bwe tuba nga tutambulira ku bagita political expedience nti omuntu abakozesa omuntu okutuukiriza ebigendero ebiriwo ebyenkya ebyesaawa eyo ogenda mu maaso muba mukatyabaga kubanga kyolina okumanya nti abantu situtambulira ku nkya ekiraba enkya tuteekateeka ggulo ekinabawo enkya twakiteekateeka nakutanda mabega mwaka gumwezi 5 kati ate gwe bwogamba nti bwenteekateekayo tegenda kutambulira ku nteekateeka ekoleddwa mabega bagamba nti mubanga abantu abateema obuteeri ababaza okitegedde because politics is about planning ekibiina mukitaddewo kyona kirina process kiriramu kirowooza mutadde policy statement ku mpapula n'ebirinanga ebyo kati musaba obuyinza muteeke ebintu ebyo mu nkola naye kati mwabali munda muteeka okuba nga mwewa ekitiibwa n'okwesigangana ku byemwakkiriziganya ku mpapula mwenna onfunye bulungi naye kati singa mutuuka ku level nti byemwogera ku mpapula byawukana n'ebikolwa muba mukatyabaga because what is important it is not what you have put on papers but what is important is the action of that political party oli ku radio obuddu eyo muntu wa bulijjo naye kyenoonyaamu nti tutuuka tutya ku enteekateeka y'ebibiina okufaanana bweti ne tuva ku royalty ya ideas ne tugenda ku personal royalty nti n'osanga bannakibiina nga what is important ye muntu omukizito bw'abanga ye mukulembeze w'ekibiina kyaffe oyo ali important oba muwulize gyali oba okwatagana naye ebyekibiina ne buba tobimanyi oba ne bwe bayinga ideology yakyo togimanyi kati ekyo kitegeeza awo kyekitutuusa ku nati kyendi mukunyonyola ekitutuusawo aji wulira kino nti omuntu obuwulize bwaba akoze mu banne obwo obuwulize tibubawanne bwaggwanga kubanga abantu si bbanga abantu bakola ensi abantu bakola society okitegedde nti omuntu bwaba nomuwulize eri ekibiina kitegeeza muwulize eri abamemba b'ekibiina kiba kitegeeza nti muwulize eri eggwanga eri ensi okitegedde kati bw'oluzinga obuwulize obwo n'okwewaayo okwo n'ojja okukolera omuntu oba eggwanga muba mumaze odisuula muba kati muli ku bintu bya muntu ate ensi tezimba muntu omu ensi syaki are you getting the point kati olw'ensonga eyo kiba kitegeeza nti ebibiina tibikyayina ensonga amakulu gegamba nti abantu bajja bakole ekintu kiba tikikyaliwo onfunye bulungi kubanga omuntu amaze okufuna obuyinza
kubanga basebo ne banyabo kamalo okubabulira omuntu ayinza okweyambisa ekintu ekiteketeke muteeka naye nga akiteeseteese naye nga enteekateeka egenda kunyigiriza abantu. You can use legal means for the expression for oppression of the population. Nti oyinza okozesa etteeka nolikolewa etteeka nga weeriri naye nga etteeka ero likoleddwa specifically kuyigiriza abantu oba kubonyabonya abantu oba n'okunyigiriza n'abakuvuganya. So n'olwekyo kati wano okusomesa ffe kutuyina wano mu Uganda situyina bibiina era kyona nayogera dda nembaga nti ekibiina kya movement singa okitiibwa President Museveni avaawo kikoma lwaleero ekyo kisobola kubeerawo kiyimiridde ku ye precisely the moment kati kankulage nati olabe mulabe nkiki kimbagamba kati nabaga nti FDC basic bwe yagita ekyaliwo kiti finish eri mu bigambo mu kubeerawo tekola ki kati ekyo kitegeeza nti awo tubanga tulimu enkola y'ebibiina tuba teriiwo era ebibiina kyekibisse nti bamemba balema okumanya amakulu g'abantu okujja wa n'okukyagulanyi nakerinkyanaga nti njitadde nanti kati kyolwa kati bafutizesonderabula nga bali mukuyo baga nti eba tekyaliwo kankulage goleka otegeere singa omuntu agamba nti enkola y'ekibiina tegeeza ati abantu bayinza n'okupredikitinga nti ani bwe twagala tukiikirire wano mu paalamenti mu kibiina ekyo ajja kuba ye ne kati essaawa eyo ne boga nti oyagala muntu gundi akukiikira mu paalamenti nga bakulu tebamwagala eri tebajja muteekawo. Why? Kubanga ono agenda mu parliament agenda kuba LC3 LC2 agenda kutuukiriza bigendo by'abakulu abananyi kibiina e Kampala abayina enteekateeka zaabwe bakola ki zebagoba kati gwe bw'ojjanga nga nti nze ngenda kulwanira abantu kutaka ngenda kukola bajja kulwanisa bafune omuntu omulala oli anaatuukiriza ebigendo byabwe oba yagala kutwala nyanja oba yagala kutwala ki abitwale mu maaso onfuna bulungi kati ekyo kiba tikyali kibiina kubanga twagala abantu bategere essence kubanga abantu baga nti ekibiina kibuzabuza abantu balowooza nti ekibiina bbanga oba motoka eri awo oba kizimbe ekibiina piwale bantu era kyokudola nti ekibiina lwaki bagamba nti tulina ebibiina 50 lwaki baga nti ebibiina 5 oba 6 bibitambula naye nga ebirala weebiri kubanga ebibiina bantu obungi bw'abantu mu kibiina ekireeta abantu mu kibiina kwe kubanga bamaze okufuna essuubi nti ekibiina kino tukyegattako mu ndowooza eno kiyinza okuba endowooza ennungi gye tuli ne society naye abantu the moment kasi abantu bategeera nti ekibiina kino tukirimu naye okubeeramu kwaffe tuyamba gurupu y'abantu abamu b'okukwata obuyinza n'okukola ebyabwe tutamanyi abantu beesala badde ebbali abala bafuuka dormant kyonna nabaga nti wano ebibiina biri wano mu Uganda bamemba baabyo tubayita vote bank. Vote bank ye muntu gw'otadde wali abali wali abalindidde okuba akalulu bamala okuba akalulu nga baddayo beebaka balikomo nga akalulu kakoze eki kati enkola y'ekibiina tebeera bwetyo ekibiina kibeera active from January to January because waliwo activities ekibiina kikola ki naye kati bolaba bamemba b'ekibiina nga balina bye bali batugamba okuva e Kampala balyoke batambuza ekigenda mu maaso kiba kitegeeza nti abantu bano bali ku remote control oli amanya nti abantu bano bana ba vibrant maybe bajja kwogera kubanga ekibiina kiri wano mu bibiina kati ng'ekibiina eky'eggwanga lyonna buli kitundu kibeera ne challenges kyakyo kati engeri gy'oyinza okwadressinga okusomoza okuli mu bitundu ebyenjawulo ng'oyita mu structure z'ebibiina kwe kubeera nga bamemba badisikasinga baboogera ebibakwatako bibi ebyo ebinaabalagazisa abantu ebikyapa bakyayisa birirwa n'ebirinanga ebyo onfuna bulungi kati n'olwekyo ekibiina bwe kiba dormant kiba tikyasobola kusomoza kuli mu society because abajja okwetaba mu kibiina ekibaleetamu specifically is to address the challenges which they are facing. Are you getting the point? Kati nti engeri yokka gye basobola okugonjoola okusoomooza kwe balimu kwe baba bayitamu nga bamemba batuula ne baga nti wano baffe kyekiriwo nti wano baffe enzizi wano tulina amazzi tukole tutya tusime bawoolo tukole tutya ne bano ne boogera nti wano omusala gutuli bwi twetaaga bigimusa takakalu kwega nga buli kati ebyo byonna bimala okukola zoza okuteeseganya buli kitundu kati ekibiina kibe n'obusobozi okugamba wano tunagonjola tutya ensonga eriwo wano tunagonjola tutya ensonga eriwo ne wandibadde ekibiina kibeera kyawamu naye buli respective kitundu kireeta okusomoza ku kibiina ekibiina kiraba engeri gye kiwa answer but in the moment singa ekibiina kiba kiri dormant nga tukikola nga kyebasikiriza kalube kalituuka ekyo kiba kibiina ekyo kiba gurupu y'abantu abalina akantu kaabwe naye nga balina abantu babe bakwese wali mu kasonda be balireeta olunaku ly'okujja okubakozesa nga bogenda mu banka nonayo akasereko mwena ekizibu botolina ekizibu ne zibeerayo kati bali babaterese wali ntoza vote bank bali awo balijja kukubira kalube baddeyo beebake nga naye tibali active so political party members bateeka okubeera actively involved in party activities on daily basis. Ekibiina bwe kiba tekiina any activity mu maaso omanya tekisikibwa muli mu kabondo kubanga mugamba muli mu kakundi mutwalibwa kabondo just mugezako kutambuza enteekateeka z'abantu ki
z'abantu sekinongo bula sizamu kubanga bwe mubanga muli active kiba kitegeeza enteekateeka okuva ku grassroots muba muzigeneratinga muba muzijjayo okusomoza kwe mwina abantu bagoba ku nyanja ekibbattaka kati neewuunyiza nagenza okuli Honorable Kasolo yasoose ng'agenza kuvuganya Kalu nalyoka agamba nti ekibbattaka mu Buganda kikyaleetera ne batu mu Makalu naye ate tayogeranga ku ttaka naye nga myaka ku myaka twali tuwogera abeera wano nga tugamba banange nga tufa ekibbattaka bano nga babako ettaka abantu bagobe ku nyanja bonna nga basirisa naye olwokuba yadde avuganya Kalangwa gwe baga nti naye yenyigira mu kibbattaka kwekuleeta ensonga eyo kati ewa selfies abatayogera takitegeeza abatali honest leader because an honest leader would have been talking about that mu bbanga lino lyonna naga nti ekyesiiga abantu babasengula eno bukakata eno yonna gyava naye they have been quiet but kati kyobala nti ababeera bakikulembeze bannakigwanyizi bataliga mwoyo gwa ggwanga befaako ayogera ekintu ekimuyamba to that moment kyolana nawulidde nti abantu baddeyo bukakata nga boogera nti banange batutogabira abantu enkumi bannange tuyiza okulwanisa ekibbattaka naye okulwanisa ekibbattaka ng'oli mubaka wa palamenti naye wamwe Gulama bali basengula ebyalo 3 nze nagenda okubataasa nga ng'oli mubaka kati oyogera ki oba tosobola kutaasa n'abantu bewamu ne babeera mu kkoba ne bonna nga be bamu ne bali abasengula ki naye kati bategera nti ensonga enyamba ng'agenda wali abebukakata banange baleetedde enkumbi naye ndi mukulwana ku kibbattaka naye ne wamwe gyova Gulama gyozalibwa wali mu kawonvu kina lwasengula ebyalo nakateete simanyani toyina kyokozeewo nti ogaba enkumbi tikirina makulu kubanga omutasobola kulina katalina kibanja okugaa nti ngenda gulya abaana emikebe simanya beti ebitimuli makulu what is important ttaka kubanga ettaka ye foundation ya buli kintu byonna biva mu ttaka gwe mbala gwafe guli wali kweyoka n'olwekyo abakulembeze balina okutandika okuleka okuzanya ebyobufuzi opportunistically byana kigwaliza ekubaza nti wano bagamba ti nti wano boga nti ndi wa DP nga ojja nti bw'otuuka NTFDC nti ebyo byakiyayi omukulembeze yekyusakyusa atalina wayimiridde atalina kyakuteko tasaana kuba ki muntu mutuufu kati owuli abantu bagenda baga naye bannange musooke mulabe kyolanda bagamba wano nti bannange musooke mulabe oweekitiibwa Pulezidenti Museveni bw'akozesa n'akusuula kituufu oweekitiibwa Pulezidenti Museveni mu nteekateeka ye obuvunaanyizibwa bukulu mu nteekateeka ye kuba na power kati bwabanga alina power era nga yakola enteekateeka ye nga bwaprojectinga power ye kati abamulwanisa naye obuvunaanyizibwa bwabukulu kumusoma kumutegeera ntumujjako tutya ki obuyinza kati bwemulemererwa ajja kukola ki ajja kusigaza because okubeera n'obuyinza emyaka 4 kiba kitegeeza nti abamuvuganya bakyabuliddwa pulani emujjako ki balemereddwa okumujjako ki ate si muvunaanyizibwa bwe kuyamba abamuvuganya bamujjeko ki era obuyinza ajja bweyambisa otuproject okukola enteekateeka nga bwakola ki nagamba bannayuganda nti omuwagizi wa pulezidenti omuwagizi w'ekitiibwa Muhoozi Kalinologaba ye Pulezidenti Museveni Nambeemu nakyogeradde emyaka gyonna why because oyinza okutumulira naye akola atya because abadde mukulembeze abeera n'okutya aba ne fear bwe bajja kukola ki bajja kukola ki kubanga njagala okubategeeza basebo ne bajjako mu ggwanga buli muntu yenna tiwali muntu ali above suspicious everybody mu ggwanga abeera abuusabusibwa okujjako president because it is only president who cannot commit a crime against himself because in the end of the state naye abasigadde bonna babeera bakola ki kati because of that ne President Museveni tayinza kukwasa buyinza muntu bw'ateekakasa bw'atamanyi naye ni this case nabaga nti bweyekakasa yaani General Muhoozi kati buvunaanyizibwa bamuvuganya nabo kusala amagezi okulabika nga bakola ki bwe mutakola ekyo bolo control omuntu wagisigaza mu kisaawe si musango bolo control kitegeeza ki we muntu kwekubeera n'omupiira mu kisaawe oyinza okugusala n'eddakiika kyererema nga okukontroliza kiwala kudenya kati n'olwekyo kyenjagala bannayuganda bategeere nti President Museveni kyakola kituufu ddala okubeera n'obuyinza kubanga naye ali mu kwetaasa ng'omuntu kubanga President Museveni si kyuma naye muntu ngani nawe fiya gyobeera naye nagyakola ki gyayina aga nti bwenta obuyinza bajja kunkuba kukomera kati bwe mamba awone gwenteekawo kati aga nti akantebe kumunkwase mutabani wange kubanga yajja okunkuuma gwenako obukakafu okola ki kati n'olwekyo basibo ne banyabo bannayuganda mulebe kuzanyisa obuyinza busukkuluma katole ka sabbuuni kyovudde olaba abantu bagenze Kampala nalabye abavudde mu Delegates Conference bw'obabuuza tebalina na 10 nayogera dda wano naye Uganda yonna ekutegeeza ng'esente zadde mu nambula ezitotoogana naye bw'obuuza abavuddeyo baliwo bwagandi emitwalo 7 adde asula mu hoteri yamanya mulogi ya mitwalo 5 abadde ali ogenda okuba bakomye na mitwalo ndozaga mu mitwalo 15 kyekiki nabaga logi ze basulamu zaabali obutisa tebwagula bwabali aboteka byonna byabali sente bazireeta nga bazikuwadde ne bazisigaza kubanga bamala dde okutega makubo agagenda bazikuwesa guno bagukisaako guno mutakitikale abavuddeyo bonna bobalaba tiwalina alina kintu kyonna
ababaddeyo ne kati emboozi eri mu ggwanga bannange sente zatotoganye Kampala wano nga bakola pulaani enteekateeka enajja bannansi mu byobufuzi baleete nga kye baagala kubanga baagala okulowooza abantu atalina sente yetaba mu byabufuzi kati ate bwebataba mu byabufuzi olwo ebyobufuzi babifuula bizinensi bwe babifuula bizinensi olwo mwe babajjamu bannayuganda mu kusala ku nsonga ezibakwatako abantu okwefuuza ensi yammwe enenga yaabwe okukakana nga bagenda gitunda nomugenda kufeera baddu mu nsi eyo. Oli ku leediyo Buddu eyo omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 26 zokka ze zibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro ssaawa 2 ate tujja kuba nga tuleeta enteekateeka eyawo otabadde tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini we tukomye we tujja okutandikira tova ku leediyo Buddu katujje.